Yo, yeah. Yes. Leero nkimanyi abantu bangi temugenda kubeera basanyufu nange. Yes. Lwaki njogedde bwe ntyo? Njogedde bwe ntyo olw'okuba mmanyi settingi yaffe nga abaddugavu tulina ebintu bye twakwatanga byo byebyo twabikwata bukusu. Tetwagala kukyusaamu. Ensi bw'ekyuka tetwagala kukyuka kutambula n'ensi. Twagala kusigala emabega ku nkola yaffe gye tumanyi gye tulowooza nti eyo yentuufu. Ate olumu ng'ebeera ekaddiye eyiseeko nga twetaaga okuba upgradinga ne tutambula n'ensi. Yes. Kati ekibuuzo kye nnina mu ddiiro kiri nti lwaki ozaala nnyo? Lwaki ozaala nnyo? Okuzaala nnyo kwandibadde kulungi naddala ng'otunudde mu nsawo yo n'olaba engeri gy'oweesobolamu, benzadde ngenda kubalabirira ntya, ebintu ebyo byonna byonna. Naye mbuuza ggwe, ensawo ogimanyi ebintu byakutetenkanya, ssente oginoonyeza mu kiwato nga mazina, naye ofukumula obwana. Lwaki oleeta abantu ku nsi ab'okubonyaabonya? Mukadde kano mu nsi gye tulimu twandibadde tutunula ne tulaba ensi bw'eyimiridde, ne tulaba abaana be twaleeta ku nsi kiki kye bali kati n'ensi engeri gy'etambulamu. Waliwo ebintu ebimu by'otagenda kuggyawo ne bw'onookola otya, okugeza nti abantu bwe tuba tuweze bangi ku nsi, ebintu bingi biba bya bbula, emirimu. Ate omulimu bwe gubula kitegeeza ssente mu nsawo tekola ki? Tegenda kubeeramu. Y'ensonga lwaki kati mu nnaku zino olaba nti abaana bwe bali ku nsi batetenkanya engeri y'okubeerawo. Kati gwe alina endowooza yo mbu buli mwana ajja n'omukisa gwe. Eyo y'emu ku bye mbadde njogerako, ebintu by'endowooza enkadde ebitakyakola mu nsi ya kaakati gye tulimu. Ensi ya kaakati gye tulimu olina okutuula wansi n'opulaaninga, n'otunuulira bw'oyimiridde, neesobola ntya nga nze omuntu. Njagala okuzaala kituufu, yes, naye nnyimiridde ntya era nja kusobola abaana bameka? Tofukumula bufukumuzi. Okubazaala tubazaala, yes, nga twesobola, ne tubasomesa ne babeerawo ku nsi, yes, naye era tekitegeeza nti bigenda kutambula bulungi, era tebijja kutambula bulungi eruuyi, era natubiraba nakati tebitambula bulungi. Kale teeberezaamu mu nsi yakati gye tulimu, abaana basomye bangi naye tewali mirimu. Emirimu tegirabika, ate tebaagala kuyiiya bo nga bo. Buli mwana olumala okusoma n'akulamu bw'ati addukira mu kibuga, ebyalo ne babiddukamu ne babireka, kuba embeera y'ekyalo nayo tekyasoboka. Ekyo nakyo kitundu kirala mbadde saagadde nkyo nkireete mu mbeera eno gye njogerako, kuba ate kati ekitundu ekyo kiba kikwatagana n'enteekateeka ya gavumenti. Kiki kye beekozeewo okulaba nti omugigi omuto bwe baba bamaze emisomo naki tebeeyiwa mu bibuga okusigala mu byalo. Buli omu gy'ali n'abaako ne ky'asobola okukola, okugeza obulimi. Kati nzizeyo ku eyo ensonga entuufu enkulu, lwaki ozaala nnyo? Ensi ya kaakati tetukyatambulira ku giri emirembe giri egya buli mwana n'omukisa gwe. Simanya kanzaale bangi. Bakadde baffe ekyabakozesanga ekyo, ensi teyali mu bantu, ensi yali njereere, nga kibakakaatikako okuzaala abaana abangi
basobole okubeera mu nsi ensi ebeeremu abantu. Omuntu omu yabeerangawo kati nga nze wano ku ntinda kw'empangaalira ng'omuntu omu bw'aba nga alinga mu kitundu wano wendi mulirwana we nga kimwetaagisa okutambula okutindigga olugendo okutuuka ku mulirwana waali. Kati ng'omuntu wabeera balina bibanja gabanja ekyalo kiramba kya muntu omu. Kati abo bo ne bwe baazaalanga n'azaalanga bw'ayagadde tewaalingawo buzibu. Ate n'ensi gye twalimu ebiseera ebyo okusoma kwali tekunnabeera nnyo kintu kikulu. Bajjajjaffe bo kyabanga kimu kuzaala abaana ne balima ebirime by'emmwanyi ebyalingawo emmwanyi, pamba n'ebirala ne balima. Naye kati ensi ya kakati obufukumudde obwana olina okusomesa abaana. Kati ennaku zino amasomero omusimbi guli waggulu nnyo. Okusomesa abaana mulimu munene nnyo ddala tegukyesimbikako. Gw'oli awo bafukumula. Bw'onoomala okubazaala ate n'otabasomesa bagenda kukulemerera. Babaana babeere ku byalo nga be bakuba pavers, bakuba abantu obuyondo, emitayimbwa, ate bakufuukira ekizibu ate otandika okutukaabirira ng'abaana bannemye wabasomesa. Kale tetuganye emirimu tegiriiwo, naye gw'osomesezza ng'asomye endowooza ye tebeeranga yoona omwana atasomye. Omuntu atasomye, omwana atasomye mu nsi ya kaakati aba muntu mulalamu okusinziira ku nsi gye tulimu. Eri ensi ya luli ey'abajjajjaffe ne bwe babanga tebasomye abaana balina engeri gye bakuzibwangamu n'empisa etakyasangika kati. Nga bakozi, bantu balamu, balina ensonyi, byonna ebyo. Kati mu nsi ya kakati ebyo nno si byangu. Era bw'osanga omwana ayagala okubeera nga yeefaananyirizaako bw'atyo ng'alinga nga ku 30%, oyo abazadde baba bakoze nnyo. Kati ekituyambako okubakumaakuma kwe kusoma. N'ategeera ensi, n'abeera mugezi. Obutamanya bwa bulabe nnyo, bukozesa abantu ebintu bingi nnyo ebikyamu. Lwaki ozaala nnyo? Weekomeko weetunuulire olabe bw'oyimiridde, obusobozi bwo, omanye nti nsobola okuzaala omwana omu gwe ngenda okusobola. Teriyo yabakutuma. Tuveemu amaalo. Mbu simanya kuzaala, simanya mbu balina engeri gye bakyogeramu ey'amaalo. Abakitegedde mu nnyambe mukitereezeemu awo. Mbu kwe kuzuukira. Okuzaala simanya kwe kuzuukira. Simanya ebyo ebyamaalo mubiveemu. Kale ozadde omu era kale katukitwale kale ozuukidde ozadde omu yes. Ate ne bw'obanga tosobodde kuzaala tewali mutawaana. Gwe kasita okitunulamu n'okiraba nti gwe ngenda oleeta ku nsi ngenda kubeera nga mubonyabonya omuleeta ku nsi. Sisobodde mutegekera, tagenda kusoma, takola ki. Bireke, si musango. Bino ebyab'eŋŋanda bamikwano bo bye babeerawo ne bakupikaapika ne bakwogerera ebigambo simanya biki, abo tobawuliriza. Fa ku bulamu bwo n'okumanya omuntu gw'oleeta ku nsi. Kyekinaddirira. Kati ate ensi gye tugendamu mu maaso awo, fe abaffe be tuzaala kati bino ebyokuzaala okw'akatinku bagenda tufuukira ekizibu ky'amaanyi nnyo. Omwana ajja kuyimirira ku magulu ge abuuze mukadde we, lwaki wanzaala nga teweesobola? Lwaki wandeeta ku nsi okumbonyaabonya?
kati nno ensi gye tugendamu ize manyi njagala nnyo ndaba ewala ensi gye tugendamu bino byemwebeezaaza mbu simanya nze nagulayo kapuloti kange 5 ku 10 naku zino waliwo nabuno obutono ennyo oba bubeera simanya 25 ku 5 simanya akayumba mwe kajja ako kakajja kukubya omutayimba omwana wo yennyini ajja kwekubira omutayimba ofoveewo ebyobusika byayagala anti wamuzaala wabazaala toweesobola tebano abampisa ekintu ku mutwe bakindeekanyiza aba gavumenti kati ensi gye tugendamu abaana bemuzaalwa muwawa fa bemuzaala fa bagenda kubafuukira ekizibu weevume n'okwevuma lwaki nabazaala omanyi tulina obuzibu bumu tetwagala kutunula gye tugenda n'ensi gyegenda mu maaso twagala kulaba wano kirungi n'omyansa tooki n'olaba eri ewala n'omanya kati ensi bweyimiridde bwe butiimi ebbula ly'emirimu abaana tubazadde tusobodde basomesa kituufu basomye naye tewali mirimu gye bakola mu nsi yakakati we tuli kati gye kugenda mu maaso awo golooza kigenda beera kitya tebakulimbanga nti ensi gye tuliko mbu waliwo bwe bugenda okukyanga eteredde nedda ensi gye tuliko bulijjo egenda mu maaso emyaka egiyitawo eyongera kuba nkyankalamu olw'ensonga nti abantu tuzaala muwawa ensi tugijjuza ku supiidi tekyatumala ate bw'ogattako okutumala yanditumaze naye bw'ogattako omululu ogwaffe abantu kyekireeta obuzibu omululu kati kyandibadde kirungi n'omyansa tokiwala n'omanya nzadde omu 2 bensobola okulabirira obulungi okusomesa mu masomero amalungi ennaku zino kati nabyo birimu ebyo amasomero amalungi bweba n'omulimu gye bakuwa kati gulimu yasomera mu ssomero ki ebyo nabyo kati yensi gye tulimu ate oluvannyuma lwa connection ani akumanyi ani amuleese byonna ebyo kati ate gye tugenda wafu nnyo 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 weetereeze towuliriza bigambo by'abaana bakugamba nga tozadde wabaaki simanya biki ebigambo ebyo biwulirize katono ensi bw'eneeba ekutabukidde ng'abaana bafuuse abaana ate kwabo teri agenda kuwera ku school fees abaana be banaaba bakulemedde batandise okuba pavers bano bennyini abakupikaapika be bajja okutandika oyo nno mutabani wa gundi oyo bajja nakwegaana oyo gundi yafukumula abaana nga tumugamba nedda abaana bonna baaki nga tatuwuliriza zaala abaana bw'otunuulidde bw'oyimiridde bw'olaba nti ogenda kubasobola obakuze mu nkuza ey'empisa ennungi abaana baleme kufuukira nsi kizibu yes omanyi bw'oyogera ku kyo bantu okubagamba okuzaala akatono ekyo abasinga tebakyagalira ddala bawulira nga bw'ogamba b'ovuma kale kitwale nti nkuvumye kati naye bw'oba okiwuliriza mu maaso eyo ojja kutegeera nti tekibadde kivumo enswera ekwagala yekugwa ku bbwa n'otegeera nti nina okulibikkako ekiwundu ne kitafuna buuka ne kiwona ye lwaki njogera nnyo ebirala bye mbadde njagala okubagamba okwongerako bikwataganamu na gavumenti ate mu njogera zange mba saagala nnyo kwogera nga nyingiza gavumenti mu bintu byange mu byenjogera tovaawo Subi Hope YouTube channel beerawo kanzije